Omugoteko ogula 2 supu. Kiki? Chapati 2 ne supu temu bijanjalo. Okolaga munno ogekereza ebibiri oba ebitaano. Ochegeera. So kati chaliwo naga bulali wa mpamu no kubagana omuwamu. Akachapati naye akubagane mukko. Jukira mwana embeera eba yakayisa nyo munda omu. Ofuwa plane bakisikanga ne kikuba embeera nezoganyizia. Asinzo kuleeta mu Nyege. Asinzo okundeta mu Nyege. Nazze okulaba experience y'abaana byennengera byempya bulijjo ndi abaana bambala uyanga wiya abaana bali semu kituufu abaana bali uyanga wiya abaana batunze obugoye gwe muganda wange ali akyali abakatomanyi kiri mu Nyege kyoyina okumanya Uganda Police UPDF security wano weeri ate bubagenda wa bakulayini tuli kulayini baga kujjayo bantu ate bantu bagendayo bogambo bamanyi ate bamanyi nze ndi mu kisirimu na Uganda owayo bo bamanyi nkakanze bamanyi ni namba yenje manyi tavuge muri kabwene bwete kayimba ka mukamawo twayiseeko ready fiwo si twayiseeko kayimba ka ready fiwo ali twayiseeko nze nayiseeko lwaki gobuza abayiseeko dayasi bukiri nze ndi jinja mbera makindi kraba yiseeka manjabera teri muntu ayitako aba mu happiness tutwalanga oda kuterere okwani nkukube bati nkukube nkulinyemu obozo lya buzoleya bye magamba byebyo so teri muntu anyo natamira teri mutamivu abagambwa taliyo teri mutamivu wa muno yawulida jasula nedda baba eba happiness just omuntu atachitegeera happiness ebeere etya yagama atamidde navaako nakola bwati lwensonga bayina endowooza eri tayinaamu nawe banga oyinamu nawe ogwa mu mbeera eyo gwe balamu ng'ofunye miliyoni 8 nalozisuubira daasi gwe simanyi obonya omyengo oba okola ki kyonna kyo oba bakazi ojagenda mu bakyala ninga obukyala kiki nani ngamba nti ekikuba nga gwe omuntu ekikuba nze byonna vibe enkuba abantu bankuba onabikira obulungi mba mu vibe naawe nandi kali masavu bana bana Uganda Palo of Africa gomanye nsi yonna eri ku Nyege gwe Uganda yonna manyi nti ekiri masavu kyekyo kyembagamba sirabasiye kamba kyekyo kampala itandikirawo nekoma okyegede muganda wange nenga FUP Fangoni Unity Platform tiketi yaffe ya 13,200 Nyege akabonero pike mu Nyege nanti kyekyo alienskin agenda kujjako mu Nyege abuuzeeko jajjawani nanti ne kubanga yaliko gobo ogana kaya ku TikTok yo nokebere wo scrolling about ani gokebera twayiseeko da ready fiwo alienskin Musudeni ABCD same nobody gamba yo woyo yeah so chegamu no amanyi g'abantu mukama kano banga kublessinga whenever jogeza kuyinga mu biro by'omuntu omanyi Bible egamba buli muntu ayina ebirobye daso ayina ebirobyo Ibula ayina musiramu muzayi ayina ebirobye na buli muntu ayina ebirobye togeza kuyinga mu fairo y'omuntu kozeseza nnyo kakinesi ka bei kiba 15 kiba bei mullo mwana fite ono si soda si ice water ezo solo nomwazisasula kyegamba nti mu ghetto osobola kunywa bia ne mu gotte osobola kunywa bia byanjawulo ghetto no mu ghetto ko byanjawulo buladi wange mu gotte ko osobola kunywa bia ologera boti kola bamba ko mumiro eva obera mu agabane aida ni sikwe mu gotte ko ne ghetto ofayo kono kale okibiza mu ghetto ko mukola mutya omugotte ko ogula 2 supu kiki chapati 2 ne supu temu bijanjalo okolaga munno ogekereza ebibiri oba ebitaano ochegeera so kati chaliwo naga bulali wa mpamu no kubagana omuwamu akachapati naye akubagane mukko jukira mwana embeera eba yakayisa nyo munda omu ofuwa plane bakisikanga ne kikuba embeera nezoganyizibwa nogaziwa olubuto ngo ya lazima kusayo kantu konna obe ngusala polesa kyo saka bulali bafa basinga nabba akantu nabba ebyokulya olwensonga enjala bekoki kaleka yafuye kamagama njala kulya so mumbeera eyo munno ino mubeeryamu kati wange nanu sibitano ngampa 2 supu oba mpe mu supu chapati yemu ne supu temuli bijanja baba basimye nako byo nga busatu notamuliza asimye nga oli nga asimye kwa oba yakadde supu nakwa mu bijanja lumeka kaloga mpe kikomando ekimale kikomando chapati ne bijanjalo ate ngo kirya mukaveera nga gwo omuntu togaba mujagede chapati ne bijanjalo ate ngo binyigira mukaveera kye kikomande kituufu ya man oyo kachiyo otegedde mangu mwana blood
wakuyabya akuteremo obujanjalo bubiri busatu oyo gaba ne chalibo kubanga omugawuta mu supu gwe noli obujanjalo era bubiri busatu bulyako just imbere yakayisa nyoge mu ghetto ko ne mu ghetto kanavude machinde wange mwana mu dipo zange mbadduseeko nzizeeko nange mu nyege nange ndabiseemukko otegeera bagenda chicken singo bayise sobola kusiiga wa ghetto abana banoonyanga otegeera dasi ne wana abana basinga bakuba nti kino kyabiri naye abakozi bane badde nga mwebali kubanga abana ekyabiri bakyesalabo bategeera mwebali ekyabiri bakyesaamu kati bwe kyogamba essimu yole yabuze yabuze etya yesudde bamulonze kibaawo wozembe ya munoga ngolaga nze ndaba Kampala Bobby yagamba ino Kampala si kibuga ky'abafala obafala ofudde yala kandi kufayala mwana nga ne musite ttaano mwana kisobola ta kozeyo nazze kukola buladi kanono mwana nazze kyokaba sobola kulya bbiya nga sikola ask them bamikabanya bbiya nene mwana I'm the only one disposable njirina bango nali waniseemuko ttaano obwera mwe mu mugotteko n'ogula kabbiyako bwe kati nga muli awo mulinga bataano nanti mu mugotteko tusobola kunywa bbiya ogula super deep omanyi bulungi notabula bona ne basavinga kadomola kalamba nakagaati ak'ebitaano kabanzi nali gwe mugotteko buladi wange buli mwana nosanyuka mu mugotteko si ya ghetto munno gwofunyeemu nogera nofuna eminaazo nonyumirwa eri eminaazo gyo mu mugotteko ino okwera mu bachalibo ne mu ghetto osobola okubwaka kati kyaliwo tomubereddemu naga nasi mwana yagukubye ali jinja kaleka mulina mwana mpati tu nera mu ghetto wendera mdasi bagukubye omala kunzijamu n'okogenda bwengana tusobola kugana kwamba nteketerwa bafunye ate mu ghetto sakona mutima gwo mukolofina eje mitima giri eno waggulu eno mu top shutter yagaba nazifunye nagasijja kuwa mu kibuli mu kiro mullo ne mwana wa ghetto amanyambo musente tayinamu angani tayinamu kamwe fiti kale lazima mu ghetto no omuntu ebbiri asimanga omuwadde milioni namba ochegeera so si kyamanyi nnyo nti niwe kubye milioni zo onyumira obula agenda gichuka kuva ku mitendera ngabo yo level yo kogenda ochuka mpola ochegeera ndange mufango najjanga kola interview kati ne kati nalinye eddala kati okuba nempi na asikuba mpi wabula tusomese gwanga nti Musudeni omumanyi simumanyi kati mutegere yono omanyi obeerawo ngoyogera ku muntu nti dayasi wambwa nenga tomumanyi ne bwajja n'omulabo dayasi nga kituufu dayasi mukambwe kati kati amanyira dayasi omanya level wokoma dayasi ono abanga atomera butomezi dayasi okudda kayinza okukwata Amerika mbange nafa bufi so mu mbeera eyo tujja tukola graduation twava mu buyimbi kati tuli mu FUP ekibiina kitambula bulungi nnyo Alenskin ali 40 potro agenda kujja no kunyegenyege so mulo nti buli muntu alina ebiro bye abantu baaliwo abayimba baddewo bangi mu biro byabwe yesawa zino fango ni president fango ni CEO akabonero pike mayirungi tumuluma mu nsi yonna ng'ekimanyi yemeni kashikiro payingire Kenya Sudan Somalia ayo tujja n'embeera tulina kukola mu mixing ingredients nayo dayasi okalumenga kunchimanyi okagala alenze ndimbu alitowakana ochenga teri muntu mwavu ala mayirungi teri muntu yala ala mayirungi muntu ala gumu tosakola mayirungi tosobola mwesike emikono nedda omuntu okuwa hakono abakwagada ate abakoze gamitwala eji okuwa hakono teri mwavu ala mayirungi omuntu omwavu teri mayirungi wa bei oyingira ka 13 nogula pike wa 10 eriziri alwasa nogutema kulasti noyingira ebyokunywa ebizi ngoli mucheji kati so omuntu ala mayirungi blood mwana mu respecting okola bolo boli dengaga meka bolo sinziro research mulimu abakanyebwa mulimu abakamwanyi mulimu abagundi ntangawuzi mulimu abapike mulimu abigiji mulimu abakaluma kali plain katukoluma kati nze nkalumisa pike nitekamu ne mwanyi no mulondo nati sikola fumu kazina waga ate twayimba waga ngodda twategera message ya luyimba waga ala nefango ni enyuma ngotamanyi ole mukwebeza bafe Uganda tujina ke kitundu muzee watali mu gwanga Uganda ngali nafuga mukko
wakanamu ngamba ndi wakanamu TikTok anajifuga ani president TikTok bamwita Frank aba oyo mwamulonda nga mwaba TikTok atezi wa TikTok zindi bloga ngaggu ndi munamoli ngaggu chikama alien esazino kebe internet Facebook ABCD wekola bukozi kantu ngana yakula kantu lazima bajuta kulumba bulumbi baju lazima nakulabisa bulabisa so kanibaza bana Uganda ngandi waneno ku me updates omukutu me media sorry updates kwa giving people updates okay anyway me updates just stick my Musudani chicho badde mwana onga satano me media ai nenga munana mbakola mwana nga munana buli muntu ine biseera byobaddemu mwana mu mbeere embi nze Musudani mwana mwere embeera mwana mwandaba nga sina kubanga ndi mwene embeere saa zino nga buli muntu nga ndi Musudani nkulaba ABCD bire biseera tebanda banga yesaawa ojolengera ebiseera bya Musudani nga mbinyumyako babuladi bange mwana nze ali namusanga busanze nga kibunomu sinaweza naye mwaka ne miezi 8 ku 9 ku 10 za sente nyingi sizo kamulongo bile salo koti yamaka yangu garumiza milioni namba ali wanja ulo mulongo wa koti yamaka baga bawe no mulongo wo na mulongo wange oyo wanja ulo namujamba yaye bonna to mugamba ati gwe mulongo mamiri ya what are you labisa abaye bonna so kati mwene embeera buli muntu ali bana aine ebiseera bye mwana mwe Simon agamba nga munana jangu Africana hotel tulabise bulabisa hotel kale kyekimu kyekyo no problem azonga zo kitegede kyentegeeza tumwagire nate sivolwo nga 18 guno gwenyini omwezi mu Sudani mwana batano bange mwana nze bukyangamba usera ko muserena nyingira buyingizi nga amawulire nenkwata ebigenda maaso ne kuno ngena kwa kuserena nga boy nganji bamba buladi ngandi mujira bisa mukanda ngakole domestic violence alima kagide yazze era mimi agenda ku kisaawe lwakubana ngende ku kisaawe mimi agenda ku kisaawe olegede muno kiki sigula wundi sinene si kisaawe yes what are you ku airport nanti jesi manya nti eri air eno kale ground gundi port eri airport kakati shabi mayanja bambe akola 18 November zupeda bya ntalo mukyala wa Musudani mu bwati mujituma milie Kampala na hotel emitwalo 10 tebo milioni 3 ticket gwezili tukyatundibwa Musudani wendi nnyo ngamazanyira aye December jekaso wechikubo nasana festival banange nina bivulu bingi nina 25 November nina ghetto festival jekasi yavawe ye wa mukowe ati wa mukowe ngayagala yoki ati bali babera bona gwetubuli kwa goli mu camp ezo yavaye wa mukowe jekasi abera nansa na sebo ngamba mukowe yali atera okubera ne mukane gravity mukowe jekasi muganda wa mukazi wa gravity go ngamba mamiria baba mbulira tuve sija kubuli kati gendo kino mbulira baba gravity mugana wagundi muganda kino yako mwana wa jekasi mukazi wa gravity ya muzalira aba bameka abana bona ba gravity bali na ba bameka ali maka gwegero buze jekasi alimbuza gugunyumize mbuzi jekasi anyumize mbuzi gwembulia bon gravity chukamba family nansa na ajina mukono semina maulire mbadde simanyi gravity najekasi bali erade soko buli olwale batufulumiza ejeche ekyajo kyabadde kitya amanyi mu Sudani nzize saa 10 ezaddi kulo kutano eza kaungezi evening hours tukidde bwenti omwana epasi akyatulina saze epasi kunga yali ku stage si 10 ya alinye kusawa ngazi badde ya gwadde webasi badde wose zesebo ntunde kubye live to jalaba gwe wasemu kona mwana how can you tell me munne kyabiri kyokyo kimazeeyo ne waye kibula mukko Aisha Talent Africa sibitegedde bulungi mbusiri ku list ate basindikira message kwa na applyinga ne bampa message omwana ambuuziza nti mu Sudani mugambe ipe 256 channel yange nkola ku UBC mutoli ku list so mbadde nsabusabi Talent Africa ani abikoze nze bangambe Aisha kati saa zino yabadde nokubanga nkwasa kwa yampa gundi ABCD ticket
nembadde nsaba Talent Africa tubaagala nnyo naye ensonga ezo muzitereezeemu kati kubanga ngaffe bambi tunafuwa mutima kubanga tewe nafuwa sijja kukola kyoyagala nkole what you want me to deliver mullo naye nga mbadde nsaba nga mwatimbye era mwatuwadde gumu you can't give someone a ticket najja buzino mugamba te ABCD buyanga wiya kitegeeza nti wabawo ABCD semusomba mbadde nsaba anko ali abayi omuzungu omu bwati anyerira mu Kampala gwe tumanyi se muzungu muki negula chobisha ni mwana mwana interview yo story kimwana kiwano kitano wange mwana tuweleza abantu bishanya muzungu annange libai si muzungu nenga imbera yeyo isoko bado ngamba epas tumuwachinga ennyo tumuwachinga ennyo mullo epas kyakoje wano kunyegenyege epas tumuwachinge mbabuulira epas ebikolwa bye nemizi gwafulumya maganda bange epas tumuwachinge woleweje yakubi va kunyambala buli muntu adembo kabanga bayagala kubanga tuli munyegenyege abagamba bayimbi onaja bayusiza style world day of freedom wano kweta ila goja kola lugambo waneno bagamba what happens in reggae nyege stays in reggae nyege. That is a chooses I'm rasta. What happens in reggae nyege stays in reggae nyege. So kati gobaze kugeya abantu waneno ngali mu kunyumira bulamu bwabwe ate abantu bagenda kweta Musudeni wafunye kucha ndabika bubi kyoga nafira ko muntu so rafuna cyana kitubuza lwakigombuza oyarakola ki oyakigamba ki ona kawingide concert ya Gravity on unity platform pikadi ya 1325 mu bibiri concert ya Gravity ekiro kyonna lero munina naye masavu nenga ni happiness mwana buli muntu wali wadde mbokwamu happy wofuna makasera kubanga mwana abantu bafa bamenyekanga mwana era nsasira fiido abachali babwe abalina balwadde mwana ngo badera kujja munyegenyege nolemererwa muka masusa balwadde omwana babe nga bali solid nga mukama atusasire fena twagala ensi yaffe bali twagala Uganda abasinga banange nyingi